Abaagalwa bakwano mbalamusizza nnyo, mbalamusizza mikwano mugyebaleko gye mutuusizzaako engalo olwaleero. Ate era nkomyewo abaagalwa abalungi, abaami baffe, lwaleero nkomyewo nga ndi ku sayidi yammwe bannange, nga nze singa nkooye amasimu agankubirwa bannange. Bantu abakyala bampeereza amasimu gaabwe, bampeereza obubaka bangamba bannange abaami mugaanye okunyuma. Mugenda ne mugamba abakyala tetuwooma oba tetunyuma. Naye mbwe eriyo abakyala abamu abatawooma oba abatanyuma, nammwe mwennyini ng'abaami tukkirize tugaane ekintu ekyo nkiyimbye. Ate abakyala bambi mu kugezaako okungi ne beetettenkanya ne balaba nga bo bagezaako okubatuukiriza mu kye mwagala. Naye ate abaami bambi, abakyala bammwe bakompuleyininze nnyo, ekintu ekyo nkiyimbye kibalemye okuvaako. Omukyala bw'aba akugambye nti munnange mwami koona wano, muweeyo obudde, muweeyo kyansi okoonewo olabe. Ayinza okuba we wamunyumira, ayinza okuba nga wamusumulula naye gwe n'okabalakabala ng'olinga ate bannange mbala esaana kkabala ng'akabala lumbugu, nkumbyemu na kulonda na bwegendereza, so si kukabala ng'ate asaawa olusaayi. Bannange mutusaasire, mutugamba obutanyuma naye nammwe abaami waliwo abatanyuma. Mu butuufu n'agwa mu nnimiro y'omunno n'ogikabala obukabaze papwapwa awatali yadde okusaasira. Bw'aba akugambye nti munaye mwami kyetaagisa bwe kiti, bakyala nababuulirira ne mbagamba munyumye mwogere. Abaami ne mbagamba tunula ku feesi ya mukyala wo nga muli mu kikolwa, atunula atya? Ojjamu koona ng'asibye feesi. Ekintu ekyo kiba kinyuma amazima, ekitakwekebwa wansi w'enjuba, ekitakwekebwa lissanyu. Essanyu terikwekebwa. Mutunuulire ku feesi omulabe anyumirwa, tanyumirwa, bimuluma, afiiringa, ebyo byonna bitunuulire. Tovula kyalibadde kirungi nga bakojja bwe bagamba nti ozine nga otunuulidde mukyala wo mu feesi, kikuwa enzina. Kubeera omulaba yeekabye, afiiringa, anyumirwa, oba ali awo tabitegeera. Abaami baffe abalungi mbadde mbasaba mukyuseemu. Singa oba ozina, tunula nnyo ku feesi ya mukyala wo, ojja kulaba engeri gy'atunulamu egenda kukuwa enzina. Mwebale.